naye omwaka guno gugenda kuba gwa njawulo nti nno twagalira ddala okuteeka ekinyusi kigenda kuba kwerinda tugamba safety kubanga shell sponsor waffe ekyo kyatambulirako era nga bwe mulabye rale zibaddeko ziwedde era ekintu kyokwerinda safety tubadde tukitambula bulungi nnyo olwaleero tuze kwebaza nnyo kwebaliza ddala okulaba nti no support eyo yongerera ddala mu maaso ey'omwaka guno so tusuubira nti first and most important twagala abantu balwanirire rally munyumirwe mubeere safe bino bye tubadde tuwulira ku Masaka road saagala tunyumire lunaku olwo lwa rally nga tugenze mubende so nkubirira buli omu ali mu rally eno organizers were making sure the safety ennungi kugenda mubende buli kintu kiri bulungi kubanga fenga shell taking a lot of importance kubulamu bw'abantu ebintu by'abantu ne environment so twagala tulabe nti oluvannyuma lw'omukolo oluvannyuma lwali ng'ewedde buli omu agenze n'alaba lwali n'anyumirwa n'akomawo nga mulamu nga 16 ez'okuba Friday olweggulo tujja kubeera busiika mu Saket wajja kubeerawo sections 2 entono ku lw'omukaaga rally yennyini erimu sections 7 ejja okubeerawo emubende tusazeewo gizaayo mubende tukoze mubende tufunyeeyo amakubo agawerako agali mu bibira ebibira ebyo nga tusabye permission ababiddukanya tusobole okulwaningiramu event abadriver baffe tubafunyeeko nnyo kye bataataganya